Ekiro ky'olunaku olwaleero ssaawa 5:04 eyo Ssalongo Herman Ssemakula Basudde agenda kuweza emyaka 28 bukyanga ava mu bulamu bw'ensi. Muzzukulu wa Thomas Batenda Sserunjogi yava mu bulamu bw'ensi eno nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997 yafiira wali e Kabale Bugonzi. Omanyi munnange byalo bibiri Ssalongo Herman Ssemakula Basudde omwagala w'abangi. Amawulire gano gaasaasaana enkeera nga 12 ku ssaawa nga 3 oluvannyuma lw'ebirango nga bimaze okubuna ku mikutu gya radio ezaaliwo wano mu Uganda ne gabuna ti omwagala w'abangi afudde. Kino kyagenda okujja nga ennaku 21 emabega nga ne mukwano gwe mukoddomi we Godfather wa music Livingstone Kasozi naye yali amaze okugenda. Omugave Ssalongo Herman Ssemakula Basudde olugendo lwe lwasembayo mu bulamu bw'ensi okubeera nga agendako e Bubondo yali ava mu kuziika mukoddomi we mukwano gwe Menta Livingstone Kasozi era bw'atyo yasala n'aggukira e Bubondo n'abuuzaako bakadde ate oboolyawo n'akwata eridde e Kampala okutandika okunoonya ku nsimbi naye ku luno yali agenda abanjulire ekyobugaga kye yali afunye. Yali aguze emmotoka Land Cruiser by then y'omu ku bayimbi abaalina emmotoka enzirusi nga z'amaanyi nga ezo emmotoka zaali zivugibwa bakungu. Kale muntu wange nkwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo. Weebale okuba nga weekuumira ku Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Oliyo otya? Weebale okuba nga otetenkanya osinziddewa olunaku olwaleero okubeera ng'ondaba. Okay muntu wange nkwebaza okuba nga okyangoberera. Nze Muzungu David Kadongo Kamo Music Analyst. Programu eno weeba ekunyumidde nkusaba onyige ku kadde subscribe ate omale okwataawo wennyini oteekeko notification nga buli kyenteekayo oba okigoberera. Tokomaawo, njagala okolenga bano we bakola commentinga, likinga, sharinga. Bwetyo wetugenda okubeera nga tukulaakulana mu nteekateeka zino eza Kadongo Kamo. Ndowooza eno ye channel eri awo nga yeewaayo okubeera nga ebaweereza ekyaza buli muntu ate eweereza buli kikwata ku Kadongo Kamo. Kale naawe olamazeeko e Bubondo oba kale baganda bange mwenna abeerekereza olunaku lw'eggulo ne mutambula ne mugenda mu bitundu by'e Bubondo beebaza nti mwebale okuba nga mwerekereza ne muba nga mulaba enteekateeka weziri ez'okujjukira Ssalongo Herman Ssemakula Basudde. Bino bye bimu ku bifaananyi. Guno omwaka gwali gwa 2011 omulundi ogwasookera ddala okulamaga ewa Ssalongo Herman Ssemakula Basudde era mukadde wange kiwe omutomero kisse enkota Stephen Chaka ye yateeka enteekateeka zino era amalaalo gano eyoba ekijja kino n'akiteekako tiles zino oluvannyuma ezaggyibwako mu 2016 nga waliwo enteekateeka ez'okuba nga wagazizibwa ekifo ekyo kifuuke ekyobulambuzi. Era mukadde wange eyo yonna gy'oli nkutumiddeko nkwebaza enteekateeka n'omutima ate munnaye ekintu kye watutandikira okubeera nga kati kyavaamu kirungi. Ebintu bino nno bibeera byakwesaadaaka naye yavaayo n'afuna ekirowoozo kati abalaba ekijja kya Ssalongo Herman Ssemakula Basudde nga ekifaanana. Omusajja ono kiwa omutomero kisenkota tumwebazengako nnyo. Wano ndaba Ssalongo Herman Ssemakula Basudde yali ne mukoddomi we Godfather Livingstone Kasozi. Era wano ndaba kiwa omutomero kisenkota era ku kulamaga kwa Herman Ssemakula Basudde Herman Ssemakula Basudde ngali ne Immaculate Nabiryo Nakato Ruth Basudde nowe wange Dimitria Namyalo. Kale wano akiwa omutomero ne Dimiti Namyalo. Wano abalamazi baali beekubizaako ekifaananyi ku nju y'omugenzi. So abana abasajja
tebaali basajja nga ffe wetulowooza kubanga balirira mu myaka 1997 waba yaleka amaka agafaanana bwe gati singa Mukama Katonda yali yamuwa omukisa okubeera ng'asikaasikamu keno yandibadde afaanana atya be bantu abaali baagala okukulaakulanya ewaabwe n'otuuka ewa Prince Jopo Kafeero era nayo ogenda asanga enkola eno nti baali beeteeseteese bulungi music tekyali kinyumo naye nga bamukozeemu kati wano waliwo kano kenina Elia Kiza Katende ne mukadde Dimiti nga bakyali bumu. Then wano Sweden ndoza Gothenburg Salongo Hamani Semakula basudde nga agira kale webityo kati luno olutambi lw'enkutte luno lwe lutambi Salongo Hamani Semakula basudde lwe yasiibuza ensi olutambi olwe eggwala eryebusega copyright reserved by Kasiukira era ono ye yali manufacturer era ye ya distributinga olutambi luno naye ebyembi ti olutambi we lwagenda okufulumira ng'ate nanyinirwo yali yafa. Jjukira olutambi luno yalukwatanga mwenda omwezi ogw'omukaaga 1997 ye nafa nga 11. Salongo Hamani Semakula basudde mu kisaawe ky'okuyimba tumujjukira nti yajja mu mwaka gwa 1987 n'olutambi Mukyala Mugerwa okwali ennyimba ezanyumira ennyo abantu naye nze nga omuntu nanyumirwa nnyo oluyimba okuzaala kwa leero n'oluyimba not okuzaala kwa leero ensi egenze walala ndina akantu akasinganga okunyumira mu luyimba olwo then n'oluyimba olwo Mukyala Mugerwa lwanyuma kubanga story it was a true story ebintu ebyo byaliwo egayaza mu mwaka gwa 1985 eyo story ya Mukyala Mugerwa Mukyala Mugerwa eyatabba kyaliwo 1985 wali egayaza so Salongo nakikolamu emboozi eno gye tuwulira then kuliko oluyimba Mire Nanyondo nze nyumirwa nnyo netubanga tunyumya olina okubeera ng'onyumiza story nga tebuukabuuka mba nsobola okubeera nga nkugoberera naye wobeera nga obuukabuuka awo oba tosobola kunfuna. Olunaku olwaleero mu kujjukira Salongo Hamani Semakula basudde sigenda kubeera nga njogera ebigambo bingi kubanga ebingi nze mbikola okuva nayingira ekisaawe kino ekyakadongo kamu naye oba oli tugenda genda mu lumbe tujjukireko moments ez'enjawulo ezaaliyo era mbasaba nti mwekuumire ku channel byebintu byengenda okubeera nga nkola olunaku olwaleero nkuleetera ono nga performinga nkuleetera ono bye yayogera bwe tutyo bwe tugenda okubeera naye. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.
Kikaya College School. Essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding. Mix y'abawala n'abalenzi. Senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya bisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Wange program etekebwa mu center aba new subs fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade esangibwa ku Wilson Street. Tambula ngo va ku Pioneer Mall oda ku Alwa Park hisa va ku Pioneer Mall ode ku Wilson 1 oda ku Health Ring Pharmacy. Health Ring Pharmacy wekoma yambuka amadala yeyo new subs fashions ojja kuba ogiraba mchala namatovu Fatuma Hajati wali era nga n'obudde buno bali mu kuleeta ebyambalo ebipya okuva mu mawanga gy'agasuubula Malaysia, Thailand, Egypt ne China. Nayo obudde buno ali mu ggwanga lya China. Ate Ama's Closet for tops and more bali ku Ham Shopping Grounds Broco D. Kati Broco D weyawukanira ku Jesco Beauty Center tandika okwambuka amadaala ago. W'omalirako amadaala ogenda kuba otunuddemu Ama's Closet for tops and more. Nalubega Brenda wali ye China yavuddeyo olunaku lwaggulo mwali mu ggwanga olunaku olwaleero. So ebyambalo ebipya bigenda kubeera nga weebiri ku Ama's. So bantu bange gye mukoma okuwagira abantu bano nange okubeera nga nfunamu. Tulina Be Easy Hotel and Bar abo basangibwa wali Ensago ku lw'Ennakawuka. Oyitako mu katawuni k'Ensago ku luguudo lw'Ennakawuka katono ojja kuba obalaba. Balina buli kyakunywa, balina ebyendya ebyenjawulo, ebyensula n'okusanyuka nawo weekuli. Tulina Kikaya College and Vocational School abo basangibwa ali ebulenga ku 7 nkusaba nti genda ku Kikaya College and Vocational School obeerenga otwalayo omwana abeerenga asoma. Kati akokoowaddeyo ate munnange kamala ate kadda gyendi bino byembaweereza. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono ne Twinex International bali ebulaga ku lw'Emityana. Then tulina Plan B Records. Gwe eyeetaga ennyimba zino ez'akadongo kamu osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Bula Stage wenkolera emirimu gyange. Oluyimba we weesitula nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp lwa nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Naye bw'oba ontuukirira nkusaba ojje n'obuvunaanyizibwa. Otabeere wa buvunaanyizibwa
obwolumu ntuuka nemba nga sikyasobola kukolako. Kale katutunuulireko ku Ssaalongo Herman Ssemakula basudde ekitono tulabe Herman Ssemakula basudde yani. Naye nga nkugambye mu kusooka nti Ssaalongo Herman Ssemakula basudde yajja mu bulamu bw'ensi nga 5 omwezi gwa Desemba 1958 yafa nga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997 ekitegeeza yafiira ku myaka 38 naye mu mbala y'abazungu zibeera 39 naye ffe tubala emyezi gyali gibulako emyezi emirala nga 6 okubeera nga zituuka. Kale bwe tutyo tubala emyaka 38. Kale muntu wange njagala ofumiitirize olina emyaka emeka era ku myaka egyo gy'olina ensi eno w'ovaawo leero bayinza kujjukirako ki? Okugeza ku basajja bano yafiira kwa 38 naye n'okutuuka olunaku olwaleero ayina abayivu bangi basinga okubeera nga watutumu ate era wembasa erimbye y'omu kwabo abasinga okubeera abeetutumu wano mu Uganda. Omugezi Margaret Nampa yakugamba nti gwe atayimbye mu bulamu bw'ensi eno w'olifa oliba ozikiridde kubanga oba tolina kyoleseewo bantu kye bagenda kubeera nga bakujjukirirako. So bw'atyo Ssaalongo Herman Ssemakula basudde yafiira ku myaka 38 gyakayitawo emyaka emirala 28. Olowooza obudde buno yandibadde ku myaka emeka? Ndowooza gye emyaka nga 66 gye yandibadde atambuza. Naye nga nkugambye nti Ssaalongo Herman Ssemakula basudde azaalibwa Elia Kiza Katende Ssaalongo Elia Kiza Katende mutabanyi wa Thomas Batenda Sserunjogi era ono gwe babbulamu muganda w'abasudde Thomas Batenda Sserunjogi then ne Dimitria Namyalo maama ye Dimitria Namyalo muwala w'omugenzi Lwanga Lafairi era ye omukadde Dimitria Namyalo waali. Naye nga Ssaalongo Herman Ssemakula basudde bazaalibwa abaana abawererako ddala baali abaana bazaalibwa abaana 7 ku maama. Mu maama bazaalibwa abaana 7 ku taata bazaalibwa abaana bali 11 naye nga ojja kujjukira nti Ssaalongo Herman Ssemakula basudde ye yali omwana wa Elia Kiza Katende omukulu mu baana abalenzi naye nga yaliyo Nakitende Bena Nakitende Bena omu ku baana yali mama we yali ye Angela era Nakitende Bena ndowooza yali last born ku gundi. Mama wa Nakitende Bena Angela atuuka okufa Elia Kiza Katende yali agenze mu lutabaalo okubeera nga yali agenze mu ssematalo wa World War II oba ssematalo ow'okubiri. Kale agenda okudda nga omukyala we Angela nga yafa naye nga ye Nakitende Bena waali nno Nakitende ono yafa wano mu 2022 ndowooza omwezi oba gwali gwa 8 gwa 9 I'm not so sure naye nga yafa mu 2022. So n'omwana omulala yali ye Nabatanzi Rose abaali abakulu ba Ssaalongo Herman Ssemakula basudde then oluvannyuma nga muzeeyi akomyewo mu lutalo n'abanga afuna Dimitria Namyalo era ne bafuna abaana ab'enjawulo omuli Herman basudde mulimu Mbalaba Najjuma Ruth Nabukalu Reste Namakula Koni ne mubeeramu Immaculate Nabiryo yazaalibwa 1907 yafa mu 2016 ne mubeeramu Thomas Batenda Sserunjogi Mukiibi Kizito ne Ssemwogerere Kiwanuka. Abo be baana ba Dimitria be yazaala ne Elia Kiza Katende. Naye nga bali abalala nkugambyeko Nakitende Bena oyo yali azaalibwa Angela Nabatanzi Rose mama we yali ye Bess ne wabeerawo ne Nabatanzi Margaret oyo mama we ye yali zawedde Topista oba Topirista beebo abaana gwe baali bazaalibwa. Naye nga nkutegeezezza nti ono Herman Ssemakula basudde ye mwana wa Elia Kiza Katende omulenzi eyasooka mu luggya lwe era oboolyawo bino byonna bye tuwulira abaana bano abalenzi bakola kinene. Elia Kiza Katende ye nga ye
ku kitaawe Thomas Batenda Serunjogi yazaalibwa omwana omu ow'obulenzi era kino kyawaliriza Eriyakiza Katende okubeera nga awasisa ku myaka emito ddala olw'ensonga nti yali ayagala okubeera nga addaabulula ekika agaziye ekika. Kale bw'atyo ku myaka 18 yayingizaawo omukyala Bess ne batandika okubeera nga bazaala but it's unfortunate tiwa yagenda okuva mu lutalo ng'omukyala gwe yaleka ewaka Angela taliiwo yafa. Kati awo naaba nga asuula enkeesi okubeera nga asobola okubeera nga afuna omuntu gwaneekumagana naye era bw'atyo ebigere byamutuusa mu luggya lwa abazira mamba gye yafuna mukadde Dimitiria Namyalo. Programu eno ngiweerezaako buli muwagazi wa Kadongo Kamu, muwagizi wa Livingstone Kasozi, muwagizi wa Prince Jopo Kafero, that's Music Triangle. We batyo we baali batambula Hamani basudde baali bakola omukago gwabwe ogwali gubagatta. Era ntumirako abantu bazi families ezo, ntumirako family ya Kasozi, family ya Prince Jopo Kafero ne family ya Salongo Hamani Semakula basudde. Sigenda komaawo ntumire abagizi abeerekereza ne bagenda okulamaga ebubondo nti mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze nange nabadde ndina okubeera nabo naye saasobodde. Abategeddeko eby'omunda bategedde obuzibu bwe nafuna obuzibu bwe nafuna ku lunaku lwa Monday zaali ssaawa 3 ez'ekiro. I got an accident. So embeera eyo nayisibwamu bubi bwentyo nembanga ngamba nti ndigenda omulundi omulala era mwami nsereko munnange oli otya Abdul tuwuliziganya deni mukoddomi wange Kiwanuka Jafar wadde talina nnyo makulu naye mutumidde mukyala Nalubega Irene ababadde mu nteekateeka eza ani asinga mwami Makombe Junior, then muwala wange Suzani Sozi musanyufu yafuna omujozi gwa Salongo Hamani Semakula basudde era ye takomyawo n'agamba mwami Muzungu munange ku byotukoledde bingi bye tutegedde Kadongo Kamu. N'agamba simu eyo weeba esobola okujjako message genda ojjeyo obeereko naawe akatunda k'osobola okwetuusaako. Ebintu bino nno bituwa amaanyi era nebaza abantu abeerekereza kwobwo obutono bwe balina oba ku kingi n'aba nga asobola okuwaako. Okugaba wano kyekimu ku bintu ebitali byangu. Kale Delisa Zintani munnange oli otya wali wagamba nti oba oliawo oyinza okubaawo Salongo Emmanuel Sekidde kigwagwa kyange munnange weebale kwerekereza n'ogenda n'obeerawo kizibwewo. Then tulina abantu abalala abeerekereza Kakande Alamanzani bonna beerekereza okubeera nga bagenda ebubondo. Kale bantu bange mama Nakito owewange Nakato Ruth basudde munnange weebale nnyo weebalire ddala God first God Harriet birungi munnange kimanyi tewasobodde olw'obuzibu bw'olina naye weebale okubanga buli kimu kyogase ku Kadongo Kamu. Abayimbi ab'enjawulo mwebale nnyo mwebale naye nsaba guno omutima tegukomaano. Twagala omwaka guno tubeerewo n'ekintu ekijjukira abayimbi abo bonna abaatuvaako. Kale mbagamba nti programu zange eziddako ngenda kubatemera ebyali mu lumbe lwa Salongo Hamani Semakula basudde. Kale nkusaba nti weekuumire ku channel. Njagadde nzijenjabulemu kati ekinyusi kijja ekyokubeera nga tujjukira Salongo Hamani Semakula basudde. Yava atya mu nsi, yatambula atya, deni abayimbi butya bwe baalaga enyiike nga bali mu lumbe. Kale mubeere bulungi mweraba. Mugamba w'ensi yakola olugo nasanga bakuba
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, ko ne computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, ko ne section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusaako ebyambalo eby'omulembe okuva e China, omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds, Block D, mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira, kati yambuka amadaala, edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.